olwaleero ziri ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa mukaaga omwaka 2023 twefumiitirizemu tutuuse mu makkati g'omwaka. Kiki kyewakoze mu mwaka guno bye wasaba nga gutandika osobodde okuba nga obaako w'obituusa? Bw'oba tonnaba kubaako w'obituusa weebuuze lwaki tonnaba kubaako w'obituusa. Ate era toli leeti newankubadde walina kutandikirawo. Gezaako okulaba ng'okyesinga ebirooto byo osobole okuba ng'obituukiriza kubanga guggwako. Towambagatana na bintu bingi. Kwata kimu okimaliriza omanye nti ekyo nkimaze dhani okuwambagatana n'ebingi byotajja kumaliriza. Ntandise bwe nti olunaku olwaleero munzikirize mbabuuzeeko mwasuzeeyo mutya bassebo ne bannyabo mwenna mawanga gye musinzira okuba nga muwangaalira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukutu oli ku DPTV Uganda yinze Sajjime of course abeerawo kubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Olunaku olwaleero njagala twogere ku magye oba ku bitongole by'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda ebyakwata ekkubo olunaku lwali lwakutaano lwa mukaaga ne birumba amaka g'omukulu Sheikh Kamoga, era ng'eno baalumya abantu 2 oluvannyuma lw'obutamusangawo waka. Okusinziira ku yalabako, omukulu oba omwami amanyiddwa nga Kifampa agamba abasajja bano bajja mu bukambwe. Baalumba amaka ga Sheikh Kamoga mu bukambwe era nga tewali bibuuzo bye baabuuza bingi. Ampuliriza, njagala twebuuzeemukko kiki ekigenda mu maaso. Sheikh Kamoga ono y'omu ku basajja abayisiraamu abazze bakwatibwa oba bakwatibwako emabega ku byekuusa ku ADF n'ateebwa. Wabula kiki kibamunoonyaako era naye avuddeyo n'abaako byayogera. Okusinziira ku bye tusoma oba bye twasobodde okuba nga tufuna ku nnumba y'amaka ge, kigambibwa nti shehe ono yali taliiwo, yali agenze alina gy'alaze okuziika. Bwe batyo ne bazinduukiriza amaka ge ne batandika okuba nga bacunya be baasangawo okukkakkana ng'abantu 2 balumiziddwa. Olunaku lwali lwakutaano. Ebitongole okuli SMY, JAT n'ekya intelligence bwe batyo bateeka mu ddene ne bagenda mu maka ga Sheikh agasangibwa Ettula wano mu kibuga Kampala. Era mpuliriza wano batandika okuba nga baaza n'okunoonya ebyo ebitaategeerekeka. Okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Kifampa agamba bano bajja mu bukambwe obw'ekitalo ekyembi oba ekyennaku oba ekirungi. Sheikh tebaamusangawo, yali alina gy'atambudde gy'agenze. Ekyabaleetera okulumya abalala abasigadde abalala 2 ne balumizibwa bya nsusso. Wabula Sheikh Kamoga nga ye yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera oluvannyuma lw'okkomawo ewaka ng'ebitongole bino byayazizza ewuwe. Yavuddeyo n'ayogera bw'ati, yagambye nti ffe tetuli bamenyi b'amateeka, tuli bantu abakkiririza mu mateeka era tetuli waggulu w'amateeka. Bwe tuba nga tulina emisango tusaana tuvunaanibwe, ne bwe tuba tetulina misango tewali nsonga lwaki tugibwako eddembe lyaffe mu ggwanga lyaffe. Sheikh Kamoga yayongeddeyo n'agamba tugondera amateeka g'eggwanga era ge tutambulirako. Tewali nsonga erumbisa maka gaffe ng'oba oliawo tetuliiwo. Era n'ategeeza nti nkomyewo ewaka ewange mumanyiiyo, nange ng'omuntu mummanyi era musobola okunfuna wonna we mwetaagidde. Kiki kye mwali munoonya mu maka gange? Ampuliriza, waali yakomawo nye tebannaba mmukwata era nga yavaayo n'ategeeza nti muyina obusobozi obunkwata wonna wembandi. Kale nno tekiwa kifaananyi kirungi ate bwe mulumba ewaka gye ssiri. Sheikh Kamoga ategeeza ab'ebyokwerinda okuva ku lunaku olw'okutaano lwe baalumba ewakaawe yakomawo tebannaba ye kumunona era yeebuuza
kigendererwa ki ekyali emabega. Ampuliriza emisango mingi egiri mu makooti nga gye buvuddeko omulamuzi yalabula gavumenti nga agigamba nti gavumenti yennyini yetta emisango oba yeyonoona emisango n'okunoonyereza kwa kkooti. Kino nga kitegeeza nti n'abalamuzi bakimanyi nti gavumenti yeyimiridde mu misango gy'abantu. Buli kkooti weebako omusango gweri mu kutambuza ogw'abantu nga bano, gavumenti evaayo yo mu bwangu obw'ekitalo n'egamba nti abo ba ADF kitaataaganya kkooti okuzuula obukakafu n'okufuna obukakafu obutuufu obuba buluma oba obuba bulumika abo ababa mu kkooti oba mu mbuga z'amateeka. Era omulamuzi yavaayo n'akikiriyalinga bulungi n'agamba gavumenti omusango nga guzze mu kkooti eguvengamu, nga guzze mu b'obuyinza eguvengamu, kisobozese kkooti n'abalamuzi okusobola okuwa ensala entuufu olw'ensonga nti buli weesala nga tebagamba ADF weesanga nga kiwa kkooti obuzibu okuvaayo n'ekyenkomeredde n'okufuna ensala entuufu. Kale nno omulamuzi yavaayo n'agamba gavumenti, abakulu abali mu gavumenti bavenga mu misango, baleke ab'amateeka bagikwasaganye mu nkwasaganya entuufu. Cases zibaddewo, ndowooza ababadde tebanaba kufunako we bateeka musango, kubanga twalaba okuttibwa kwa minisita nga kiri kiriya tewali gwojja kukwata. Naye ndowooza abasiraamu singa gyawunya dda. Ne eyakuba yaliwo, si ekyo kyabawa obuzibu tebaafuna be bakwata. Ku jjajja Isimayiri Ichuli bakwatayo awo driver we n'abantu abalala awo. Ku muyindi kyali kiriya nga tewali we basobola kugambira nti ono yagize nga musirikale waabwe. Bw'otunuulira abalala bazze beekuba bokka. Kale nno tewabadde enkwaso ereeta Bayisiraamu mu ango ya kubeera nga balina kye bamanyi. Ekyebuuzibwa kati ewa Sheikh babadde banonyeeyo ki era ki kye babadde basuspectinga ewa Sheikh. Butujju omanyi ebintu bya Uganda bijjira mu phases. Okutta kubaddewo, kakati Sheikh Kamoga ayinza okutandika olukwesese lw'okukwata abantu Abayisiraamu. Sigambe nti bwe kigenda okubeera nekisoboka. Oyinza okulya nga batandikidde ku ono, mugenda oli abalumbye waagundi babadde basuubira bamutebeeza okubeera owa ADF, woono bamusuubira okubeera wa ADF. Ebyo bye bibeera mu Uganda, ebyo bye bibeera mu Uganda. Kansooke mbasabe n'okubeebaza mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe guno. Eno ye DPTV Uganda. Of course mbeera Sajjime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Ne mbasaba nti mugende mu maaso n'okubanga muwa video yaffe like, ate yakatwegattako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe. Bingi bye tukolako wano, bingi bye twogerako ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, mu bukulembeze, mu byemizannyo, mu nsonga eza bulijjo oba mu mbeera eza bulijjo. Tubeera twogera ku bintu ebyenjawulo. Of course n'ebweru w'eggwanga wabeerawo ebitugasa ebyenkizo tubireeta ne tubibawa. Kale nno engeri gy'olina okuba ng'otambula naffe kwe kuwa video yaffe like mu ngeri yemu n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu gwaffe. Ntegeeza eyakatwegattako, eyatwegattako edda weebale nnyo, weebalire ddala. Ensonga z'okukwatanga abantu mu mateeka bagamba nti bw'oba ogenda okukwata omuntu mweyanjulire, jjayo kaadi yo omweyanjulire. Naye mu Uganda gwosobola okumbuulira naawe ali eyo ampuliriza, bw'oba waliwo gwe wali olabye nga banonye ab'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda ne bagamba kaadi yange yiino, nze Twijukye Abati ne kaadi yeeno nva mu kitongole bwe kiti nkutwala ku lw'ensonga bwe ziti, osobola okumbuulira gwe ali eyo oba wali okirabyeko. Mu Uganda abantu babagwira bugwizi nga nseenene, babagwira bugwizi ne bakutwala, abamu ne baddamu ne balabika, abalala ne batalabika, abazuuse nga balamu ne bazuuka, abafudde ne bafa, ne mubazuula nga bafu. Kale nno byebyo biri mu Uganda. Wabula njagala kubeebaza nnyo bentambula nammwe
mwebale nnyo, mwebalire ddala okugoberera omukutu gwaffe. Nja kusaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abempeere bye musinga okuba nga mwagala mubeere bulungi.